Abatuuze mu disitulikiti Wakiso abakozesa oluguudo lwa Kampala Masanafu okutuukira ddala e Ssentema bakiikidde gavumenti ensingo olw'okubasoloozangamu emisolo kyokka bwe gutuuka ku by'okukola enguudo naye tafaayo. Ssentema bamutusuubiza ebbanga lingi naye tebamukolanga. Buli kiseera tulya nti Ssentema bamukola kugamba twakimanyiirirayo. Ebinnya byasuka obungi. Enfuufu enkuba bw'etonnya oba tolina mulimu gw'ogenda kukola. Bano okukuluma bati basinze ku luguudo luno akuli abakozi ba gavumenti mu disitulikiti Wakiso Alfred Malinga nga lwamu n'atwala abakozi mu ggombolola ya Myuka Wakiso bwadde balambula oluguudo luno. We can't put in money here. First of all, I've told you the roads committee has already approved monies for other roads. It will be useless to bring money here when other roads have no opportunity to be improved to tarmac. That's the dilemma we are all in. But I've seen the condition of the road. I'm going back. I'm going to write back to KCCA. I'm even going to go there myself. Abatuuze okulinawo gwa bodaboda bagamba nti bafunye endwadde eziva ku nfuufu kyokka nga gavumenti yafuuka kyesirikidde nga bagamba nti bawaayo ettaka lyabwe nga basuubiza okubakola oluguudo mu bwangu ekitannakolebwa. Nnya biyitirivu enfuufu n'efuuka enfuufu. So n'olwekyo tusaba Mukulu Katumba Wamala tuteeremu bwangu akaguudo katereere Kampala ddala efaananyikeko tuleke kubeera nga b'ekyalo. Abaana KCCA nga project manager nti atisi bagambe contractor ajja akole kye tuyita forward maintenance mu engineering so that oluguudo lubeere nga luli motorable. Era mwena mulaba traffic eddakiika ze twakayimira wano nti traffic mpitirivu nnyo ku luguudo luno. So kye tusaba KCCA ne project management team yonna eri ku luguudo luno. Bongerako nti obubenje n'ebidduka ebifa ye baana baliwo ng'ate z'emmotoka z'ebyamaguzi tezikyava ku luguudo olw'okwamiranga mu binnya olw'emmaali y'abasuubuzi n'efa. Tuyambe tukolere amakubo baata bakoze makubo naffe ssente era wabeera tewali okuva ku Nozani paka Ssentema wonna binnya byereere. Bweta kasooli eremeraawo n'egwawo olumu kasooli n'adibirawo azisulawo n'okusulawo awo. Tujava mu malwaliro era endwadde ezisinga mu malwaliro ba boda boda. Obubenje bungi bangi abamenyesa amagulu bangi nnyo abafudde olw'ebinnya olw'enfuufu kubanga oyinza okuvuga omusaabaze ng'omutwala ekimoroka nkijja ne kikuyitako enfuufu n'ekukuba mu maaso nga tokyalaba gy'olaga. Akuli abakozi ku ggombolola ya Myuka Musaasizi Rachel agamba nti basanze okusomozebwa kw'amaanyi bwe gutuuka kukuŋŋanya emisolo ng'abantu tebakyayagala kuwa misolo kubanga tebalaba migaso gyagyo ng'asabye abakwatibwako ensonga eno okuvaayo babegone kye bakola. Abantu bano bennyini ba taxpayers mu butuufu tolina bw'obamatiza kuwa musolo kubanga bakugamba nti ekkubo twabasuubiza dda nti tugenda ddikola okusomesebwa kwonna kwaliwo era ne tutegeezebwa nti ekkubo lino ligenda kutandikira Bukasa nga lijja likolebwa nga lidda ku sayidi ya Masanafu. Kati obuzibu bwe tulina nti abantu tebaagala kusasula misolo olw'okuba nti ekkubo tebayambiddwa batubuuza emisolo mugiteekawa gye mutujjamu. Ye Alfred Malinga alambuludde ku bikulu oba oluguudo luno n'ennyamiro engeri KCCA gye bayisizaamu n'ebafuula abalimba. I want KCCA in specific terms to take into account the misery that the people here have. It's a 6-kilometer stretch. It cannot cost a lot of money for a contractor to come and do forward maintenance. Make this road motorable. You have seen how heavy the traffic is. There are many vehicles. If you come here in the morning, you can imagine, you would wonder whether this is a highway in this state. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KCTV agaleero.